Uganda kyekikola ki ekigenda maaso naye kirungi ntukomyewo ku muzindalo gwa PAL FM era nga twebaza service ya PAL FM kuba nti eweereza bannayuganda ate neeba nga efuddeyo ku byemizannyo kuba programs ebyemizannyo si nyingi nnyo mu Uganda si buli radio nti ezikola ki ezikola ate neeba nti ezikolera ddala buki bulungi webale kuweereza amannya Kisaakye Dennis Trinity ava ku Suplex Fitness Gym ate era nga organizing secretary mu Central Region Committee ate era nga representative owa UBBFA oba Uganda Bodybuilding and Fitness Association. Yes, ndozo mulide omukulu Trinity okuvaali ku Suplex Gym bwatu bwakweyanjulidde kitegeeza nti kakati ensonga tuyingidde mu za bodybuilding. Yes. Taliyeka ayina gwayise naye era naye sigenda kubanga mwogerera ate nga waali sebo tusaze okulaba nango basanga sebo. Amina. Yeah. Amanya Kato Hussein Mbajja Finito. Kato Hussein Mbajja Finito. Yeah. Manyi Finito erinnya eri batewo da side eri bali taputabulana naye bakwasi gye tuli. Abo bakali etuume erinnya lyange maze nali emyaka 2 n'okusoma. Abo bakali etuume. Nenga babyetuuma no buli aba batuuma bituume nese. Tetujja genda ye. Katusigale wa. Finito. Sebo lamusa kuwuliriza PAL FM ekiramusa kirungi mwenna bali ku PAL FM. Mwebale kutuwuliriza program nga bagambye abyamizannyo. Tusiime nnyo okubeerako wano okurepresentinga bodybuilding. Okay. Yeah. Kale banaye njagala kubanga mbatwala speed kuba kadde ko tewali Kituufu. nga bitalo kubanga mawulire gajja ekyamazima nayina wendi nasooka kufuna message emu nga nendaba ekifaananyi ky'omuntu nga mumanyi ngamba message yajirako manyi bana abaana bamanyi okukola ebintu by'emitimbagano ebyo kitako obuyimba nga tebutegerekeka ngamba yeki ekigenda maaso ngenda okunoonya nga bangamba nti Akisa Mukiseka bodybuilder champion yavudde mbulamu bw'ensi naye omuzannyo nga gwafiiriddwa. Omuzannyo gwafiiriddwa nnyo era Abannayuganda batulira ku mpewo eza PAL FM nsobola obbategeeza nti kibi nnyo ekyatuuka mu Ugandan bodybuilding olw'ensonga omusajja oyo Akisa Mukiseka y'omu ku Uganda's finest betubadde tuyina nti bw'aba aze ku stage yonna obanga yonna stage gy'aba agenzeeko okusukka ensalosalo za Uganda tubadde nga tumuyinamu obwesigwa nti omusajja ono senga aba yeetegese bulungi kituufu tuyinza okukola ki okufunayo obuwanguzi kuba yakikolako mu 2021 akikozeeko mu 2022 tutambudde naye nze personally nali ntambudde naye emyaka gibadde gigenda mwena kwegamba abadde nga aderivalinga senga tuba tukoze eki tuteeseza nti Hussein Mbajja Finito tambulira mu welterweight gwe tambulira mu bantamu nga tubala nti gwe gendo ozoganye bali nawe kola ki zoganya wano nti ye muntu abadde nga approachable n'okuba nti muteekawo teamwork ate nga ne Bannayuganda oba otunuulira badde bazze bagoberera bodybuilding wa Uganda n'emyaka emikadde Akisa ono abadde nga alabibwa era wabadde ngawo ensonga lwaki akola ki alabibwa nti abadde showman mulungi ng'ovudde ku kyokkuba double back bicep ziki nga ozimanyi pose za bodybuilding ate abadde nga ateekamu okunyumisa nti n'alaba atandika okunyumirwa n'ayagala nnyo ki bodybuilding nti y'omu ku basajja babadde balina style singa aba alinnye ku stage nti mu style ye singa aba akola ng'anyiga maso onyumirwa n'ogamba oyo Akisa Mukiseka nti abasinga badde nga tebamanyi na linnya lye nti Akisa kitegeera wabula nga ate basobola omudescribing nti oli akola pose eno n'asikola ki n'asimayiringa so kyali kibi nnyo nti Akisa teyalwalira kaseera kawanvu kitegeera twagezaako communicate nga ffe tuli bamativu nti twagezaako kyetwakola ki kyetwasobola naye Katonda n'asalawo bw'atyo ne tuba nti Akisa ye n'atuyita mu ngalo n'atuva ku maaso era neebaza nnyo buli eyawaayo akadde eyawaayo ssente mu kuba nti tumujjanjaba kuba twatandika nakukyamujjanjaba era ensonga eyo nkulu mwezi ndowooza gwali mwezi gumu
kuba obojjukira okufiirwa kwa omu ku bannaffe Swafa Lutamale yafiirwa maama we amaziga gano gabadde mangi mu kampi ya bodybuilding omulimu okugula okumu mu kaseera ke kamu tuyisizaawo akaseera katini ate Akisam n'akola ki naye n'avaawo Yakisha Fitness bamuyita Yasini Kibirango naye bodybuilder bonna no baana ba Central naye n'afiirwa ate taata era naye twagenda ne tumuziika awe mukono saidi awe ya Nakifuma ate era omuzannyo omulala gwe bayita erinnya linva mutwe Settaba David naye yafiirwa ate muganda we. So abantu abo bana amaziga gano gonna gazze mu budde bwe buki bwe bumukwegamba kitukosezza nnyo ne kikusa n'abazannyi nti sawa zino tiimu Uganda ebadde yetegekera olugendo lwayo olugenda mu World Cup waayo akoze eki asoose abaana abamu ku bano betwogerako nga Akisamu Kisekka yali ku ttiimu bebadde beteekateeka okulaba nti bakola ki bagenda naye olw'emiziziko n'ebigwa bitalaze byebyo bimu ku bikoze eki enteekateeka za Katonda ne ziba nti ate zo zaatusukkuluma ebyo byebyakola ki bye byatuukawo so yeyo embeera gye tulimu. Hussein tetugenda kudda nnyo mabega kuba muna ebya Katonda bwe bityo ebijja naye mwe ng'abazannyi banne muyimiridde mutya mawulire gano manyi nti gaabakanga mwekuŋŋaanya mutya okuba nti ate mulina okugenda mu maaso kuba bwe bulamu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akisamu abadde yafuuka muganda wange nga tuvudde naye mu bya bodybuilding abantu nga batuyita n'abalongo because tubadde tutambula wamu buli butulaga wamu kubanga tubadde representinga gym emu suplex tusharingo tutuuka Kenya tusharinga hotel like room emu literally mbadde simala nnaku bbiri nga soogedde n'Akisamu abadde yafuuka muganda wange era nga bampita Kato nga ye yayita Waswa naye webityo webyazze nga bagambye twebaza nnyo buli eyamubeererawo twagenda ne tumuwerekera naye bwebwo obulamu ffenna lwe lugendo tulina okuguma ne tubeererawo famire ye then ne bodybuilding tulina okumutwala mu maaso tulina okukiteekamu amaanyi okurepresentinga Akisamu because abadde muzannyi w'amaanyi nnyo namusangamu mu muzannyo ne tufuna bondi ey'amaanyi ennyo so tulina okuzannya in fact tulina okuteekawo performance eraga like representing Akisamu gyali yes kyekyo kyensobola okugamba tulina okugenda mu maaso n'okulaga nti Akisamu kyabadde akola ky'amaanyi tulina okuteekawo embeera okumuzannyira. That's what I can say. Okay, Trinity, ekituufu ebintu bino bituukawo oluusi kituuwa kyakuyiga kituufu kuba bingi tebiggwayo kino leero kibaawo ate enkya ne kijja nga kirala leero asobola okuba Akisamu enkya n'abeera Hussein sonyiwa okugerezaako naye Katonda bw'atyo tasobola kubeera Katonda bw'atyo bwakola naye kale mbadde ngeza bugeza tajja kubeera Hussein naye ate ffenna lyekkubo so nti enkya ajja kuba nze mugambe nti Nasifa wadde tubeera natuhostinga twogera ku bodybuilding nga sikyaliwo akanegerezeko Hussein atidde naye mu mbeera bwetyo nti tweteekateeka kuba ne woba muzadde ng'olina abaana omanya nti nze nkyankola ki nvaawo abazanyi bano mmanyi muteekateeka abapya naye bano abavaawo oba abafa oba abafuna obuzibu tulaba Atamale nti teyali bw'atyo kyajja buki kyajja buzzi nti waba kyajja buzzi n'afuna embeera eyo omulala Kisekka avuddewo oluusi nga mu abakulembeze abalina gym ez'enjawulo abalina clubs ez'enjawulo abali mu kulembeze mu regions ez'enjawulo oba oli awo n'abatuuka ku federation oba ku association embeera eno mugiteekateeka mutya naddala omuntu ng'oba oli awo amaze okuvaawo famire
olusi jimu zabatwala olusi abaana baba bakuteko olusi bintu bingi biberawo mu bulamu bwe bantu bano mukikola mutya oba muyina nteekateeka ki gye bali ekyenjawulo ekisanyusa ku mulundi guno nti solidarity yabadde y'amaanyi yes katonda abadde wa kisa gye tuli mu bino byonna byetugezaako kola ki okukola n'okukyusa nti ab'otunuulira embeera ebadde mu bodybuilding akaseera akayise nti tubadde tetwekuŋŋaanyiza wabula mu kujja akukino ekipya ekizimbibwa nti ffena tugezaako kola ki okuvaayo okuviirayo bannaffe akuba ku mulundi guno nti ne babodybuilder abali wabweru betuyinza otwala nti bamanya kitini ku kigenda maaso e Uganda lazima bakwata mu nsawo ne babako kye basindika ku Aksam so era mbeebaza nnyo mayina badde nkyabeebaza ne mbaako ate wempetera naye nga neebaza nnyo omulimu gwe tukoze nga nange mwendi okulaba nti Aksam tagenda bugenzi nga tugamba ordinary man kuba kyabadde akola kibadde kyanjawulo so kituzaamu amaanyi n'okwongera okukola byetukola ki byetukola wabula ate waliwo obuuziza nti tuyina ntegeka ki ekituufu entegeka kino kyaze finito n'aleeta Aksam n'aleeta Stamale n'aleeta n'abalala nti kakati tuzze mu mbeera ti oluusi omuntu ono avuddewo oba afunye obuzibu tali ku level ya Aksam Aksam ayinza okuba level gyabaddeko nga ibadde yawaggulu nga waliwo omulala ono atandika waliwo nomuvubuka gwe wandeeterako wano nga tebanamutegeera enteekateeka waawo ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo era njagala okubuulira munnayuganda yenna atuwulira ng'oli mu field eya fitness ng'oli mu field eya sports eziri physical mainly iron sports zetugamba nti buli muntu akwata ku mutayimbwa ate nno nga tetukomye naawo ne imagine eyobba nti just okwata ku mutayimbwa wabula nga toli customer nga either oli bouncer oba oli coach oba oli bodybuilder oli powerlifter weightlifter ozimanyi iron sports ezo kaliba ezo kati nojja nembaana abali mu mulimu gwa fitness ne mu bantu abayinza obba nti bwe baba nga bagenda okukola oba okuteekawo performance mizannyo gyabwe beetaaga physical training eno eya gym emizannyo gyonna egisinga yes nti tulina ekibiina kye twagunjaawo kye bayita Uganda Fitness Elites era ne ku mitimbagano oba otaddemu oba mu TikTok oba mu Instagram oba Twitter osobola okuba nti okola ki ofuna reach eyo ekibiina ekyo twakikola nga umbrella mwe twagala okukola ki okuyita okuyambagana n'okuba nti twe promotinga kyekibiina kye tugenda okukozesanga okukola charity n'ebirala bingi twazuula ffena obunafu bwe tulina bwe buki bwe bumu era omu kubo ono ye muwanika waffe gwe twalonda waliwo n'abalala bangi n'omukulu Uganda Njaya nti abaddeko kunaakulamusizzaako ebwedda mwali anyigaanyiga agamba nasiifu muŋŋambire nti muwuliriza waneeno mundabire y'omu ku baami betugamba nti bali prominent mu fitness ki industry ne sports naddala iron ki sports so be bantu betwekuŋŋaanya wadde tetubadde lawudi nnyo nti foundation eno twagikola nti overall umbrella ye organization but we have a circle foundation olw'ebizibu bino bye tuzze tukola ki tusisinkana nti senga waba waguddewo challenge ng'eya munafu oba tuvuddeko ne waba tannatuvaako wabula nga alwadde nga Aksam bwe yalwala otuuka mu intensive care unit tuyina contribution ki gye tusobola okukola ey'amangu nga tetwesondedde kabanga ojja sanga nti bantutte mu intensive care unit wabula mulina okwesonda wiiki 3 oba mmeka mwezi okuweza ssente ze bakola ki so bye bimu ku bye tuzze tutegeka nti we tuwa abantu nga 100 akawunti y'omuntu azze asevinga senga evaako nusu 100 that means million emwejja instantly with just a doctor's report approved temuli personal interests wadde grudges ne muba muli balabe nnyo ne finito senga tuba ku kibiina kuno tewali wajja kulemesa kusayininga ssente ezo senga obudde buba bukoze eki butuuse ate era ne tuba ne backup ya tugambe financial backup titwakizuula tuli basajja baavu abaagala okuva mu mbeera ki embi ne tugamba byonna tusobola okubikolera wano ti mu ssente ze tuba tweteereddeyo
zo zennyini nti wanaayitawo akaseera akagere tusobola okuba nti tusobola okubaako engeri alina kyayagala otandika nti bannange ng'amagoba gali ki gali wansi nnyo kuba nti gafevalinga omuntu okufuna ki enkulaakulana n'ebirala bingi nnyo nti tulina n'okujja ate mu promotion ya events ezaffe olumu tusobola okwegulirayo ku bikopo n'ebirala bingi. Yes, olw'embeera yakadde Hussein mwenga abazanyi kuba katona yogedde ku saidi ya okulembeze mwenga abazanyi mumanyi nti obulamu buno bugenda tukimanyi bulungi mwetegekera ebiseera ebiddako kubanga omanyi edda bagambanga emizannyo temuli ssente omuzannyi ng'abeera mu mbeera agamba tebafunanga ssente sijaga nti bwemufuna nnyingi naye embeera eyo mugirowoozaako nti bana enkya tetuliiwo tugirowoozaako era y'ensonga lwaki ebibiina ng'ebyo we bijjawo tufuba nnyo okubyenyigiramu okufuna bye twesevingira because osevinga mu mikono emituufu ng'okimanyi onaafuna ekizibu ojja kufuna obuyambi so tukirowoozaako mu mbeera eyo n'endala tulina okubeera versatile mu bye tukola togenda kuyilayinga ku bodybuilding yekka olina okufunayo ekirala kyo because oba ogenda bodybuilding nga wetwaggambako emabega we baggambako olina kusooka kumwagala otherwise obanga omugenzemu ng'oyagala kufunamu mangu kiyinza okukulemerera so olina okuba versatile enough okumanya nti nja kufunayo ekkuba eddala ensobola okufunamu ekinaarunning obulamu bwange ne famire yange nga ne bodybuilding wajja wandeetera ku magoba ge mutadde like saving return on investment because to investinga mu nnyo so okukwatagana n'ekyo ekibiina n'ebyo ebibiina ebibeerawo ebya Uganda Fitness Elite nti oba osavinga n'ekirala olina okunoonyayo ekirala ekyokukola ng'era muganda waffe Akisamu abadde ali mu takisi ng'abadde ajja ekyokulya okitegeera so weekityo bwekirya tukirowoozaako nnyo of course death is a mystery tojja kitegeera wekinagwira but of course oba olina okukyetegeera okimanyi ssaawa yonna kijja so weekityo bwekiriseba. Okay, ndoza oboli awo akadde ke katutwaliza Zahara Haruna naye bali kubanga kwoli bangambye kwoli owuliriza ku certain positive boli nabaawo asonga tena miruse wanyala bangambye kwoli au ku roadside butchers side awo ku Masjid Siddiq bangambye kwoli otumbudde mama Hajati Mariam Nakaita naye bangambye kwoli kandabira nnyo Haji Salim Muyingo osate mpozi n'abalala batumbudde Pale FM kikumusa otuze mwende kulera omuntu wa bulijjo kadde kukaka kantu ayisa njagala kubanga bakulu bano mbatane ibyo nga tubitadde ku mabbali of course obulamu bwebwo inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah watuze nteekateeka ze atinte kyekiri mu bodybuilding so fakati omwiza wa Pale FM kyaleetazo okumanya kyekigenda mu maaso kyekiriwo tuzo okubeera wano nga waliwo empaka ezitambula. Yes, kyenandyagadde okutegeeza yena tulira ku mpewo eza Pale FM nti ebigenda mu maaso mu bodybuilding wa Uganda bingi wadde amawulire agabadde gakulembedde agafrontize buli wamu gabadde gakufiirwa wano nawali naye nga ate bigenda mu maaso bingi era nyinza okutegeeza nti empaka eza regions oba regional qualifiers zo zengedde yenna atulaba ku Pal FM kuba kimanyi tuli live saawa eno njagala okimanye nti gwe bodybuilder ali mu western empaka za western region ziriyo nga 28 June omwezi ogujja tugenda beera Kakoba round about awo ku Superb Gym wetuli empaka eza Eastern Region zigenda kubeerayo nga 9 August ogwo guba gwa 8 era tugenda beera ku Bax Hotel awo wetwatandikira empaka ezo wezigenda okubeera wabula ekyenjawulo ekiri ku mpaka zino ku luno twetabye mu nteekateeka nga Suplex Gym olaba nti wabaawo ki enjawulo nti twalaba challenge ey'abaana abasala regions kati okujja okulwanira ki ate osanga ekiri mu central ekyengedde so twagala tuteekewo stability tube nti tumaintaininga standard ey'abazannyi okuba nti basala ki regions so eastern ne western tulinayo kakaza kapya ka cash prize waliyo obukadde bubiri obwa Uganda tugenda tandikira okwo awo wonna waliwo kaki
kasente aba Northern bagenda zanya mu gwa musanvu though date sinagikola ki sinagikwata naye engeri gye tuwuliziganye nnyo tujja komawo ku muzindalo gwa PAL ate tube nga tubategeeza era nga bwe natandise mbagamba tiimu Uganda eyolekera Spain empaka ezo za 13 paka nga 15 tugenda beera mu Saro Tarragona mu World Cup Championships era nga tiimu mugimanyi Swafa Lutamale kwali Lubega Godfrey kwali Daniel Mwesi gwa champion wa Central kwali tulinako omwana wa physique era kyekyo kyovula batufiirawo okulaba ntutuukira tusaba ba sponsor ne government ya Uganda ku luno eviireyo bodybuilding wa Uganda tusobola okubeera successful ku lugendo 13 paka nga 15 empaka ezo ezabwe genda beeyayo ennaku 2 era kino njagala okitegeeza abaana ba bodybuilding nga bwe tubadde twogera ku transition tuleme kutwala bodybuilding nti muki mulimu wabula tulina onoonya ebintu birabe tuventuringamu kuba nti tutambuza ki obulamu kozi bodybuilding nga yo gwe muzannyo gwe tunyumirwa that means ne bw'olinya ku stage zino zonna sente it's a reward eri abo abasukkulumye ku ki ku balala kyekyo. Okay, Hussein, bigambo ebisembe nga tusibula tujja kufuna obudde obulala ate specifically nzize ku bazannyi kubanga kulu bano mbeera nabo ebisese naye njagala ko ku bazannyi tulina bitulina okunyumyamu nga naye akadde katwalide just bigambo bisembe ate tujja kufuna olunako. Nja kwebaza bonna abagiye kumiddeko 17 katonyeze mwenda PAL FM mwebale kutukyaza bitalo nnyo ebyabaganda baffe bonna abafiiriddwa Yakisini David Sata abafiiriddwa mukulu we kitalo nnyo ekya muganda wange Akisam naye tetulina kyakikolera tujja kuguma tumusuubiza gyali tugenda mu representinga bulungi nnyo mwenna bagenda okwetaba mu mpaka region Western Central n'abagenda mu World Cup mbagaliza buwanguzi bwereere dani nkimanyi kwoli Tamale Swafaru ne Lubega mutu representing bulungi nkimanyi mugenda komawo n'emidaali mugenda kujja nezi pro card back to Uganda kale tunite akagambo kamukoka akagambo akamwako mbagaliza bulamu bulungi mwena abatuuliriza tweyanziza. Amina zasali Nasif ate akumata kumira mpera tujasinkana omukago olujja inshallah sawa musampaka mwenda atisingwize Jonan atusi nabyanjigiriza atisingwize chichi lero chichi lero chichi wakakoda akapya mu byemizannyo kaliwa oyita mu 17 ngogera mu Champions League. The first edition of the Ekula Award is happening on the 7th of July 2025 at PAL FM Radio, Old Kampala. Voting by